Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero njagala tutunuulire endagala ezo ezengedde naddala ezo ezengeredde ku kitooke ku nsonga yammwe mu abaana abawala abakyala ng'oli lubuto. Endagala ezo nkulu nnyo ku gwe omukyala w'olubuto. Endagala ezo ntera nnyo balaga ku ddagala lye mulina okunaabako ng'oli lubuto. Ntera nnyo okubalaga nti osobola ozigatta mu ddagala ery'enjawulo n'ozinaabira mu ddagala eryo. Ng'ekisookera ddala Mukama waakuyamba n'ofuna olulagala kati ng'olwo bw'olulaba ne lwengerera ku kitooke, olulagala olwo luba lulungi nnyo okubeera ng'olunaabako ng'omukyala w'olubuto. N'owolunaabako lwokka okusinga okunaaba amazzi ameereere ng'oli mukyala wa lubuto, teekamuko ku ndagala ezo ezengedde ziyengere mu mazzi ago obeere ng'oganaabako. Naddala amazzi gano g'ogenda okunaaba ku makya, omukyala w'olubuto buli w'owulira nga tolina bulungi maanyi, nga buli lw'ozuukuka ku makya ozuukuka wenna oli munafu, kyandibadde nga kikulu buli ku makya n'okeera okweyiranga ku mazzi agannyogoga obulungi. Amazzi ago ogasuza mu bbaafu n'ogasuza ku semiiti. Bw'oba oli mu kikomera osobola okufuna w'ogasuza n'ogasuza ebweru. Mu kifo ky'okunaaba amazzi ameereere, kwata endagala ezo yuzaakokko, teeka mu mazzi ago, beera ng'endagala ezo ziyengera mu mazzi ago, ziyengere mu mazzi, n'oluvannyuma funa wodda weeyira amazzi ago gw'omukyala w'olubuto ng'oyengeddemu endagala ezo ezengedde. Endagala ezengeredde ku kitooke kwennyini nga bw'olaba olwo luba lukulu nnyo, luba lujja kukuyamba. Jjukira okunaaba endagala ezo ekisinga ddala okubeera ekikulu kiba kikuyambako okuziyiza obulwadde bwe tuyita obwa yero, okubeera nga tebujja kulumba mwana oyo. Kikulu nnyo buli w'onaaba ku ndagala ezo ezengedde eza yero zikuyambako okutangira obulwadde obwo bwe tuyita obwa yero, ziba zikuyambako okugema obulwadde obwo bwe tuyita obwa yero. Bisule ng'obiyenze ofune w'obibikkira ebweru, naddala ng'omanyi nti embwa tezijja kutuukawo n'omuntu omubi. Bw'obanga ebweru teweesigayo, bisuze mu nnyumba, biyenge obisuze mu nnyumba n'ebisuze wansi ku semiiti, n'oluvannyuma keera ku makya weeyire eddagala eryo lijja kuba likuyambako kuba weeyira amazzi ago ng'oyengeddemu endagala ezo. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.